Catherine Kusasira oba Kathe Mama Kabina olwalero avuddeyo n'ayogera ekituufu. Olutalo wakati we Bindeeba Rape lulabika ng'olutuse ku nkomekerero yaabyo newankubadde mu kwogera kwa Catherine Kusasira akyalina obusungu ku mwami Bindeeba okuddira omwana we Junior n'amuinvolvinga mu nsonga z'abantu abakulu. Negye buli kati tekinnategerekeka kiki ekyabegula mwami Bindeeba ettama oba okutu ne kireetera ate okuba ng'akubira omwana wa Catherine Kusasira amanyiddwa nga Junior essimu nga bw'atyo amugamba nga bw'alina okulabula nnyina akomye kyonna kye yali agenda mu maaso n'okkola. Lwaki Bindeeba yali ayitibwa Baby nga Catherine Kusasira yamuyita ensonga agyogedde ngenda kubambi kuwanza Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive gye musinzira okubanga mutulaba okosako okubanga mutuwuliriza yonna bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru walyo mbalamusaako ne mbabuuzaako ku mirimu egy'enjawulo gye mukakkalabya olunaku olwaleero. Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwawo Kinaawa gw'omuzadde alina omwana wali badde otwala omwana wo wa primary n'owa nursery awo Kinaawa kilomita emu ndoza nga n'ekitundu okuva ku bitala bye nateeta awo toyingira eri ku kikubo kya ttaka kya Nfuufu tokituukako ekyo ekigenda Nakawuka kyokwata ne totuuka eri mu Nfuufu. So bajja kuba babangula omwana wo mu ngeri esingayo okuba ey'omulembe. Gwalina ebizibu eby'enjawulo osobola okuba ng'ofuna Hajimiti mulombi wa Dduwa si buli kizibu nti akikolako ekyo mbagamba mugendeyo nga mukimanyi sooka omukubira omubuulire ebizibu byo bw'omala okumubuulira akugambe nti abikolako so si buli kimu nti akikolako ekibaleetera okubabbisa kwe kugenda n'ebizibu bye musuubira nti omuntu abikolako nga tababuulidde mazima nti ebyo takola ki tabisobola. Kakati Catherine Kusasira Mami Kathe Mama Kabina avuddeyo olwaleero n'abanga annyonnyola ku nsonga ezibaddewo mawulire ndoza wiiki ewedde yonna nange kennyini wano najja nenzeetabamu nenzibabuulirako awo ne naleeta Naalongo kale Naalongo yagenda n'ayitaayitamu eggaali neetokota neeyitamu ne ŋŋamba kale sorry kansooke ngikomyemukawo. So Kusasira olwaleero avuddeyo n'abanga ayanukula rape oba not rape particular ayanukudde abawagizi ba rape then nayo yanukula ne ba analysts okosako ne ba bloggers n'abantu bonna ba commentators oba ba social media in-laws ab'enjawulo abadde balina ebigambo eby'amaanyi n'ebigambo eby'enjawulo bye badde bakola ki bye badde bamwogerera. Tusooke tuwulire Catherine Kusasira ye kennyini ate then nkulambululira ensonga zino. Oba banvuma oba bakola ki ebyo byonna byayite bindiya naye okuinvolvinga abaana bange mu bintu bino biba binyiiza kuba kyejasinga okunyiiza era yensonga lwaki nvuddeyo njogere ku nsonga eno abaana bange bali tebakimanyiiko tebalimanyi nti tebana kyannema okutegeera lwaki kyali bwe kityo ene ekyo nali sikyagala because abaana bange mbamba tokyalinga obwongo era yes mbadde saagala n'ensonga y'abaana tujoge kubanga so okusinziira ku Catherine Kusasira problem ye eri mu kukozesa kigambo sweetheart nakozesa kigambo baby. Agamba nti ng'omuntu akozesa nnyo ekigambo ekyo oba ebigambo ebyo baby, honey, sweetheart as usual kya bulijjo. I personally ndoza Catherine Kusasira yali atuyiseeko ba baby ne ba sweetheart nzijukira enfunda sembereddeko Catherine Kusasira nga tukola interviews twogera ku nsonga ez'amanyi ndoza ne twasembayo okulabagana nze ne Catherine Kusasira twali Fort Portal ku mukolo gwa tebakyayika abali ku Vicky exclusive mwagulaba. So akozesa nnyo ebigambo nga sweetheart ne baby. Hani ndoza kyo sitera nnyo kumuwulira naye mu kunnyonnyola kwe alambuludde nti ebigambo ebyo abikozesa nnyo naddala ng'alina abantu ab'enjawulo. So ayogedde nti ye n'Ebindeeba tebagwangako mu mukwano era bano ababiri ekibagatta oli mwannyina yes aba muganda we depending on her explanation nga bwagikoze eki bwagi statinze. So rape ennaku zino abadde yataddemuko ku birungo mu ngeri gya replying abo bonna abamuleetako amatanta era nga rape mwetefutefu okuba tolinga n'omuntu yenna
as long as omuntu oyo awulira anamusobola. In fact Ray P atuse n'okuyimirira ku mpewo za Sanyuka TV bwatyo n'abaako omukyala agambibwa okuba nti yatandika ebintu bino mu kubyanalyzinga omuwala oyo Namukasa enkya nno muleeta naye agende maaso n'okuba nga atuwa bwino we lwaki alumiriza nti Bindeeba yali amukwana okuleka okuba nti Namukasa yali atabula. Namukasa lwaki wali oyagala tutabula so nga ate ne Namukasa mu kunyonnyola kwe naye ali mu kubanga agamba lwaki mu bonna aba akola analysis ku mbeera ya kusaasira ne Bindeeba walonzeemu nze. So ne Namukasa naye tusooke tumuwulirize at the same time ne Ray P naye tumuwa amatu bonna tubawulirize. Katunulanga embwe ensokolemu ebyenda. You look so bad girl. Kakana. Nze Ray P gwapa kukirako inga nvuma of all people aba discussing ensonga zaabwe ne Bindeeba lwaki yakyuzinze nze Namukasa. Lwaki ampalampa namukola ki just because omwami we yankwana nazza musango nze yekwano Bindeeba ye yankwana. Obusungu obw'okugumba aleeta bwaki nze bye bintu nasalawo kusirika. Lwaki aleeta obusungu bw'okugumba olwabbaawo okunkwana. Oyo musajja zaakwana abantu bangi gye bali era gwe ky'oba omanya abawala ne basalawo okujja abali mawulire abali mu limelight ne boogera ku Bindeeba engeri gy'abatawaanyamu bawera. Nze Bindeeba yankwana naye nze like I respect people's marriage. Sinali sisobola mwagala kubanga ayina omukyala we lwaki abamanyiira musimanyi ensi yanzira ntegeka bivulu nti baagaana okujja nti anvuma ninga embwa between me and Hani alinga embwa. Nze kyansinga Ray P bunene nze ndi 55 kgs kyansinga kyokka naye face ayambala bye makeup beyetekako ebya saddling n'abanga bano bambasada ba saddling ayambala ebi makeup byajje nze nzigire ku nakyo agire nnyinda eringa entebe y'eggaali. Nze saagala kumanyiira kuba bwe nasalawo okwogera screenshots za Bindeeba zonna nenzita ne bino bye yali ategese ebya trip okuntwala ajja kuswalira bwereera ndeke. Nza neesonyiwa ndabe bulabi Namukasa nze ndi nkonge ya kukubo tamanyiira eyo Sanyuka waddaawo n'amanyirirako abantu takimanyi nti nze yali agenda mu replacinga neŋŋaana takimanyi wabula mukyala mu mugamba abamuli okumpi. Tatawanya Namukasa tatawanya mbwa yeebase kuba nensalawo muswaza nja kuta screenshots za Bindeeba. Ani no gwe bamanyiira atuuze bbaawe omwenzi amutuuze kubanga ajja kuswala nnyo akyabeera nnyo mu zino zisikando seba manyiira mbuninga embwa. Nze ne Ray P ani asinga obulungi oyo omubi omuzibu bwatabeera ku makeup tabaawo nze ndi ku natural nze I rarely lumu na lumu wenteekako bi makeup ebyo nze mbeera ku nakyo naye nze mugambi idea ayogera erinnya lyange nga mmanyiira ate ajje n'okujja tugende mu zi competition bafune abasala empaka nze nzije nga ndi ku nakyo Namukasa nga bwendi nze seetekako makeup yajje nga ataddeko bi makeup bye kyansinga bunene naye ebisigadde mukwana ekya face. Nze singa nayagala kudda ku TV singa naddako dda nawe wennyini ekyo kifo kye nze yayinobera replacement yo but I said no kuba nali sikyayagala TV byantama. Omanyi TV mekeza akanamuza niŋŋaana wabula tamanyiira tansiriwalirako. Kale kakati kusaasira ye bano ababiri asoose n'aba nga tayagala boogerako nga bw'owulidde Namukasa bw'ayogera era bw'annyonnyola ne Ray P engeri gye yamutandiseemu bw'akasokoolemu ebiki ebyenda eyo yonna kusaasira ye tayagala bitunuulira. Ekiri kuluma kusaasira ki kwe kubanga mwami Bindeeba gw'ayita mwannyina gwe yayita sweetheart ne baby mu buvidiyo bwa saturatinga ate okuba nti yakubira Junior okumugamba ku nsonga zaabwe ng'abakulu oba za mwannyina na sister no problem we don't want to know that but the main reason kusaasira gyasimbyeko essira lwaki Bindeeba bw'abanga mwannyina ate yali akubira omutabani alabule nnyina. Era kale Catherine Kusaasira kyatannyonnyodde bulungi mu bigambo bye ku butya video zino
gye zaaleeta okusaturatinga oba zaateebwanga zitya. Ani yatanga video zino ekyo Catherine Kusasira akibuusizza amaaso mu kunnyonnyola kwe, but abantu babadde anyumyako nabo maybe tebatutte time kumubuuza butya video zino bwe zaasala okuva mu masimu ge, because ziraga nti za recordingibwa either ye oba Mwami Bindeeba ababiri bwe baali mu video kwe kuli omu ayinza okubanga ye ya keepinga those videos. Then ekibuuzo ani abayata obutambi obwo? Bw'aba Catherine Kusasira nga ye yata obutambi obwo, lwaki Bindeeba teya contactinga Catherine Kusasira directly nga tebamaze kwetoloola nti ate Junior kankutume gamba mama wo bla bla akole kino, nga ne Catherine Kusasira tataddeewo mbeera yakulemesa Mwami Bindeeba kumukubira kubanga asobola okumugamba lwaki ABCD osobola okukikola oba wakikoze. So I think Kusasira ne Bindeeba baalemagana, waliwo ndoza stage gye baatuukako ng'abakulu ne bayombamu oba ne balemagana mu kulowooza kwange, because Bindeeba watuukira okukubira omwana wa Kathy nti ate omwana yaba agamba nnyina. It means waliwo misunderstandings wakati w'abakulu n'abakulu. For example, nze singa bukeera ku makya ne nnyombamu ne mukyala wange nga waliwo omwana oba sister wa mukyala wange atera okunnyanguira okwogera oba gwe nsobola okutuma mugambo mukazi oyo sikyayagala kuwuliriza bigambo bye oba sikyayagala kwogera naye oba kumwesembereza, but nkugamba ebigambo bino bimukola eki bimuŋŋambira. I think ndoza waliwo misunderstandings wakati wa Bindeeba ne Catherine Kusasira. Then kati Kusasira bwe tumala okuwuliza explanation ye ne tulyoka tujja ate ku lutalo sinziggu, because Bindeeba agambibwa bugambibwa okusinzira ku explanation ya Namukasa nti yagambako Namukasa, agambibwa bugambibwa nti yagambako Namukasa akagambo. Namukasa agamba oli yamukwana, Rape agamba obi ekisiru byo bikomye, nze sakwana, njagala ekintu kimu weesonyiwe love yange, because kati olutalo luli wakati wa Rape ne Namukasa. Namukasa naye mpulira yeewera agamba agenda kuta omuliro. So ekisinga obukulu mu point eriwo era gye twetaaga, Catherine Kusasira ofunye akadde n'oyogerako n'Ebindeeba n'omubuuza ensonga lwaki yakubira mutabani wo. Bano ab'olutalo Namukasa ne Rape abo bo tubaleke bagenda kwetwala era tetuliiwo bataasa. Nze ngenda leeta Namukasa annyonnyonnyole bwe luba lutalo balugendemu lwakuba nze saagala bintu bya ntalo mummanyi. Ate ne Rape naye mukyala mukakamu teyeetaaga ntalo, naye twetaaga atubuli lwaki agamba munne embwa ensoko lwaki aba agamba munne embwa ensokolemu ebyenda. Kiruma oli ayimirira ku YouTube channel n'aweereza, nono n'asinzira ku Sanyuka TV naye n'aweereza, which is not right. Tetusobola funayo akadde gwe nga mukyala ne mukyala bawoono bw'aba yali akwana wafuna obudde obwogerako noono nti nno waayigamba bawa neesonyiwe oba gundi tewakikola. Ani Namukasa Jenny, you need to come and clarify this, because nawe saagala bya ntalo. So kati byebyo bano ababiri tubaleke mu ntalo, Kusasira ye tumuleke kuba mami mu nsonga zino. Mwenna abayisa mu mami Kathy gaali tubasaba mutemuddamu mumujje mu nsonga zino. Mukazi akuze tayagala nnyo okubeera mu bintu bya kerere, mumuleka awummulire eyo gy'akola ki eyo gy'ali. So Viki Exclusive ensonga ffe tuzimulungula tuzikuwanga bwe ziri bwe kityo ne kibanga kiwedde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza
visa ngoli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 07528871515